nakakasa ase nakakasa abantu bannange kanzije nyimba olwenayimba 2 mbeka ngamba kakasa zisitakakasa abantu kubanga kyeni kimanyi biki ofunye mu mwaka guno gwenyumirizaamu omwaka guno ngumazeko bulungi ate nsubire mwaka ogujja Museveni alina okupayo ekifo kyonna tekikumala His Excellency manye omwaka ogujja bwana bakola lishafu mujja kuwulira kimanyi tulina okubeerako ekyenjawulo kubanga webaali bagamba abwala disisaagala tayebo tubabanga n'obwadivaiza businga obwaradisi ebitabo bye wabikakasa nyina qualifications so kakati mbakakasa nti kyanzayo okusoma kyenjagala Museveni akolera His Excellency mukwano gwo ronaldmayinja yazzeeyo ku stage era n'afuna essanyu lingi nnyo eri abantu advice gyosobola okuba nga owa abantu badde balowooza nti munne tasobola kudda ku stage ne basobola okuba nga bamulaga essanyu bweri ate akusiimula yange kakati njagala kubakakasa oyo sikoba kakati njagala kubakakasa ti ronaldmayinja okugenda ku stage abasinga tebakimanyi badde bakitegera mwalabe audience yafunye mu bantu nabagambye nti all is gold manje tayinza mukompeninga ku buyimbi buno obwana obuto ebu John Black oyimba obwana obuto abaana bato kale kikunyoma naye abo baana mu music baana bato babato kakati njagala kubakakasa nti Mayinja muyimbi w'amaanyi toyinza mukompe omuntu akoledde erinnya emyaka 15 tosa mukompeninga ku baana bakajja tendabagambye nti waliwo fomu neki ne class kati Mayinja ina class ye newe munamungola newe munakola ki Mayinja ina class wagwa era kyokola bebe kula so respectinga in fact Mayinja gona soko kulaba nga akola akayimba akalango ka tonkanga kanga ekiwatule kitegeeza bebe kulu wabaso respectinga nama mwina respectinga bebe kulu is the best andi bagamba yayocha yani yayocha Mayinja yayocha wamwe yayocha wamwe bali chembaka certificate for Maika chembaka certificate for Maika nakusoma zinga bali mu kaga January tugenda kubeera naye obami muje muwagire abaana bato mu music naye muje mukole ki mubawagire baana bakabi muje mubawagire bebagala tudira mu bigere nzagenda kuzira bigere Yesu namulaba banga bandiziride mu bigere na baba sindi nada sindi wa amaani kalo nantonga ali atya mulungi mwana utasobola kusikira ate muwalawo mwalanga asobola kusikira basindi naye basikira kati kusasa nengo okumomo ate doboza alirina okumomo mu industry ate dobozi funera alirina kakati kimala omuntu ayinza okudda ku kati kusasira oyawona benayina baba Mary Butter naye Mary Butter sweetheart naye ajja kuleeta ekyakabi kakati muwala wange alina kudda mu bigere by'abasindi barema bwe bati ngatumaliriza soko tukwire katala wala bakaidi kenzo nga sinkana mukulembeze yokwanga agenzo basakira mu abayimbi wamanyi president Museveni lwaki bakuleka emabega nze tebandeka mabega era bakubuuza Catherine kusasira omanya muyimbi sigenda kweddiza buli kintu Museveni ampadde ogwa advisor agenda kumpa ebifo ebirala ate ampe nebya music mululebwa ebya music agwe ku balala bakenzo ana batambuze ekintu wakyobuuza nti wakiteya kulonda Bebe Cool naye njagala bakakasa nti lukenzo wabatambuze ekintu kina kitambuze kuba ne bekunaba mugabo nze siri mukubi wangatto ndi muyimbi kenzo alina okumanya nti nonyina okufuna omugabo bilioni 17 oyagala komeka kinasinziira kandi muyimbi w'amaanyi okutano bukumala nze siyagala kulajanya nnyo sente kumanzi manyozi nga tumaliriza kyoli active andi bize mu bintu ebirala namubya music nabeera bize mu biseera byange kalale saga kubeera nga akayanira omugaati nakutandala okuta akayimba kyakasinza okukolera omwaka guno n'abayimbi kyabasinza okukolera omwaka guno abayimbi abasinza okukolera mulimu Bebe Cool mulimu Rema mulimu Catherine Kusasira mulimu muwala wange Finera mulimu Chameleon mulimu ani Spice Diana olina ennyimba mmeka mu guno omwaka nyinayo limba luneze syakola mpaka za mpaka syakola nyimba za mpaka buli kimu nkikoze muzeeyi akuwa ekifo ki nga tumaliriza muzeeyi akuwa ekifo ki envuddeyo nawe kibadde oke kwasi bw'ogamba kusasira nti kibadde kityangu olimba omanya manyi kibadde kirungi nze nkikuba oyise omwana akunyige wennawe oli shaayi ate gwe omuyise ekiki sebo nze ndi advisor olina okujja ku stage nga weekakasa bw'ojja ng'oli shaayi kitegeeza ebintu bigenda kule tulabye ng'oyingiddeyo ku stage abantu bakubidde endwa bali bagala nti nesitwa muyaggwako temukyayina
omuntu ayinza okugamba nti music yaggwako oyo mulalu yaggwako ewuwe mu nnyumba ye naye mu bantu abalala ate oyo ayogere kyabawa mutima mubi kubanga music Uganda lina kyemmanja nayimba okuba 2-3 paka katuli mu 2001 tulimalako omwaka ogwa 2003 kitegeeza nkikubye bwobanga esabona okusasa okyasa omupangisa miliyoni 4 miliyoni 5 ogenda okupafominga kitegeeza nyina experience ate kyenkola nkimanyi kitegeeza bwoba osobola okunkomparinga ku mwimbi gwe bagula esabona miliyoni 4 ate mba wanjawulo gwe bagamba nti ali ku fomu omanyi njagala ebintu bino abantu babyawule nti waliwo fomu ne class kakati nze Juliana Irina Miru Basindi tulina class kati waliwo omuntu ogamba nti olina fomu kati waliwo abalina fomu nga bali ku fomu nga be balonega si bayimbi nga bali ku fomu naye nga tebalina kati betulina class kubanga bw'oteekawo omuyimbi bw'omugamba nti yaliwo nozawo kusasa osobola okukikomparinga n'okiraba nti mbutuufu we did it atulina okubanga tukomekereza omwaka biki ebisinza okubanga binyinyiza mu kukomekereza guno omwaka ebisinze kubanga binyigirizako omuntu bitono ate nga byangu bannamawulire banjogeddeko nnyo naye nga ate si kikulu kuba nyina okwogerwako nga kakusaasira times babadde bitokyalinga abaana bange naye ng'omuntu nga artist olina kwogerwako kyokulaba nti esaawa nomusobola kumbuuza nembaddamu kubanga nyina okwogerwako artist betusanga ekintu ekisiwa kunsomooza ekyokubiri nti nsanyuse nnyo guno omwaka nsanyuse nnyo kubanga obuzibu bwempale nabwo obungi omuyinza okugamba nti buzibu abasinga bayinza okugamba nti kusaasira simanyi ennyumba bagitwala nafuna ennyumba empya nafuna bbangalo mbakakasa nyina mbaka amalala ate agasinga gali ge mwali mugamba agemunyonyo kati nyina mbaka sebakyankonkona tebagamba nti banne tebagala mukonkona nyina emmotoka ennungi nsula bulungi ndya bulungi buli muntu wano mu nsi akola kusula bulungi kulya bulungi abaana bo basoma period oba oyagala ki kati guno omwaka ngumazeeko bulungi ebyo byonna binambiina ate biki ebisinza okusanyusa byebinsanyusiza ng'omuntu biki byosuubira okuba nga ofuna mu mwaka okujja ebitadde ku boodline yo gamba tulino bisuubira okuba nga bigenda kunsanyusa omwaka ogujja ngenda kumotinga omwana wange kubanga asinga abayimbi bangi nnyo wana amaloboozi kyemmanyi agenda kuba muyimbi w'amaanyi this time round njaga kubeera nga gwekulako ng'okuba nti afuuka star abeera okuba nga akikabiridde ebbanga ddene naye mbadde njagala asooka asome naye kakati essaawa eno ngenda kuba nga nkonsentratinga ku mwana wange ate ekirala ngenda kuba nga nkola ku bintu ebyenjawulo ebirala nga si bya music esobola okukolayo ebitonotono naye nga si bya mpaka kubanga tugenda kubeera mu music bw'olaba nga ngoba kubanga nja kubeera mu music mbale bageba n'omukazi kyekiki naye mu music ngenda kukolayo ekitono nja kukolayo akakonsati awo mu maaso ngenda katuma all is gold kubanga all is gold course all is gold osobola okulaba nti kusaasira ayimbire mbala bato bana bayimba nemba nga asobola okufuna audience sobola okufuna tebasobola kuntunulira nga batunulira ddole batunulira ng'omuyimbi okitegeera kubanga nina talent buli kimu kirina mu music balina kunnebuuzako bwebuuzi naye nga gaasi okyamulina ani olinde ennyimba bbiri otuuya nnyo wennawedda sayagula ku stage kuba bwola ku stage abantu abasinga sikyakakasa sikyanakakasa abantu tebannange kanzija ennyimba olwenayimba 2-3 2-8 nga mbakakasa sikyakakasa bantu kubanga kyeni nkimanyi biki byofunye mu mwaka guno byenyumirizaamu omwaka guno ngumazeeko bulungi ate nsubira omwaka ogujja Museveni alina okupayo ekifo kyonna tekikumala His Excellency manyi omwaka ogujja bwana bakola lishafo mujja kuwulira kimanyi tulina okubeerako ekyenjawulo kubanga webaali bagamba abwala disisaagala tayebo tubabanga n'obwadivaiza businga obwaradisi ebitabo byo wabikakasa nyina qualifications so kakati mbakakasa nti kyanzayo okusoma kyenjagala Museveni akolera His Excellency mukwano gwo ronaldmayinja yazzeeyo ku stage era n'afuna essanyu lingi nnyo eri abantu advice gyosobola okuba nga owa abantu badde balowooza nti munne tasobola kudda ku stage ne basobola okuba nga bamulaga essanyu bweri ate akusiimula yange kakati njagala kubakakasa oyo sikoba kakati njagala kubakakasa ti ronaldmayinja okugenda ku stage abasinga tebakimanyi badde bakitegeera mwalabe audience gyafunye mu bantu nabagambye nti all is gold manje tayinza mukomparinga ku buyimbi buno omwana omuto ebu John Black oyimba
obwana obutoye abaana bato kale kikunyoma naye abo baana mu music baana bato babato kakati njagala kubakakasa nti Mayinja muyimbi w'amaanyi toyinza mukompe omuntu akoledde erinnya emyaka 15 tosa mukompera nga kubaana bakajja tenda bagambe nti waliwo fomu ne class kati Mayinja alina class ye newe munaamuŋoola newe munaakola ki Mayinja alina class waagwa era kyokola bebe kula so murespektinga. In fact Mayinja gwe nasooka okulaba ng'akola akayimba akalango katonkanga kanga ekiwatule kitegeeza bebe kulu wabaza omurespektinga namwe mwina omurespektinga bebe kulu is the best. Anti bagamba yayocha ani yayocha Mayinja yayocha wammwe yayocha wammwe abali kyembakakasa nti fit for Maika kyembakakasa fit for Maika nakusoma zinga 26 January tugenda kubeera naye oba muje muwagire abaana bato mu music naye muje mukole ki mubawagire baana bakabi muje mubawagire bebagala tudira mu bigere nzagenda kuzira mu bigere Yesu namulaba banga bandiziride mu bigere na baba sindi nada sindi wa amaani kalo nantonga ali atya mulungi mwana utasobola kusikira ate muwalawo mwananga asobola kusikira basindi naye basikira kati nengo okumomo ate doboza alirina okumomo mu industry ate dobozi kunera alirina kakati omuntu ayinza okudda ku kati okusasira bengayina baba Mary Butter naye Mary Butter sweetheart naye ajja kuleeta ekyakabi kakati muwala wange alina kudda mu bigere by'abasindi barema bwe bati ngatumaliriza sokotukwire katala olaba Kawidi Kenzo nga sinkana mukulembeze y'oggwanga agenza obasakira mwera abayimbi wamanyi President Museveni lwaki bakuleka emabega nze tebandeka mabega era obakubuuza Catherine kusaasira omanya muyimbi sigenda kweddiza buli kintu Museveni ampadde ogwa advisor agenda kumpa ebifo ebirala ate ampe n'ebya music mululebwa ebya music agwe ku balala bakenzo ana batambuze ekintu wakyobuuza nti wakiteera kulonda Bebe Cool naye njagala bakakasa nti Lukenzo waba atambuze ekintu kino akitambuze kuba ne bekunaba mugabo nze siri mukubi wangatto ndi muyimbi Kenzo alina okumanya nti nonyina okufuna omugabo bilioni 17 oyagala komeka kinasinziira kuba ndi muyimbi w'amaanyi okutano bukumala nze siyagala kulajanya nnyo sente kumanzi manyozi nga tumaliriza kyoli active andi bize mu bintu ebirala namubya music nabeera bize mu biseera byange kalale saga kubeera nga akayanira omugaati nakukyatera okuta akayimba kyakasinza okukolera omwaka guno n'abayimbi kyabasinza okukolera omwaka guno abayimbi abasinza okukolera mulimu Bebe Cool mulimu Rema mulimu Catherine Kusasira mulimu muwala wange Finera mulimu Chameleon mulimu ani Spice Diana olina ennyimba mmeka mu guno omwaka nyinayo limba luneze syakola mpaka za mpaka syakola nyimba za mpaka buli kimu nkikoze muzeeyi akuwa ekifo ki nga tumaliriza muzeeyi akuwa ekifo ki